Ennyanja ya Kabaka esangibwa mu ggombolola y'e Rubaga mu disitulikiti ya Kampala ng'eri mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Ekyaddondo. Esangibwa ku njegoyego za kabuga k'Endeeba era ng'eri Kinyanampindi n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Ennyanja eno eri wakati w'enkulaakulana mu kitundu kino gamba ng'amawoteeri, amayumba agasulwamu ssaako n'amaduuka amangi ddala. Ebyafaayo by'ennyanja eno biwanvu ddala anti bitandikira ku mulembe gwa Ssekabaka Mwanga Basammulakkere ng'ono ye yalagira basajja be okusala amagezi balabe ng'asobola okuseeyeeya ku mazzi ng'ava mu lubiri e Mmengo ng'adda e Munyonyo. Bwe batyo basajja be baatandika eddimu ly'okusima eyali erina okubeera ennyanja egatta Nalubaale ku lubiri lwa Kabaka mu myaka gya 1820. Kino Ssekabaka Mwanga yakikola ng'asuubira nti anaasobola okuseeyeeya ku mazzi ng'ava mu lubiri lw'e Mmengo okutuuka mu lubiri lwe e Mulungu Munyonyo okumpi n'ennyanja Nalubaale. Gendererwa kye kisooka kyalinayo kweyagalirako kutambulira kaabe n'amazzi mu kibuga olw'ensonga yali ayina enteekateeka egitwala mpaka Mulungu, kugisima obusimi mpaka ku nnyanja eri ennene nga bw'ava mu lubiri lwe alinnya kuno n'eryato lye n'agenda ku nnyanja Nalubaale. Bw'aba ayagadde emikolo gye egy'amaato nga bwe gyamunyumiranga ennyo ng'abalinzi amaato bagaleeta nga galina kuddukira wano ng'agalaba. Olwaleero ennyanja eno yali mu kukkula ly'Obuganda anti bangi bagiraba era bagikozesa ng'ekyobulambuzi kubanga y'ennyanja esinga obunene ku lukalu lwa Afrika nga yasimwa bantu. Wabula era ne mu nsi yonna ekwata kifo kyakubiri. Ku nnyanja kuno bw'ogendako tolemwa kunyumirwa ebyo ebitonde by'osangako. Kuliko ennyanja ezisooka okukwaniza nga zikuwa ekifaananyi nti amazzi wamma ganyuma nnyo naddala singa oba omanyi okuwuga. Ennyanja zino buli we zibuuka ate ne zigwa ku bizinga ebiri ku nnyanja olwo wamma n'olaba essanyu n'eddembe lye zirina. Ate mwana wattu zigenda ne zikuŋŋaana n'olowooza nti oba zirina olukiiko lw'awaka nandiki zigenda kulya kyamisana. Byonna gye tulina mu bika bya Buganda oba oyina yakalombolombo k'olina okukolerawo okkirizibwa okujja n'otuukirira nze Mulongo Waswa n'enkuleeta oba ku kizinga kuno kw'oyagadde okukolera emikolo gyo okkirizibwa okujjako n'okola emikolo gyo egikwataganye n'ennono ya Buganda. Ssaabasajja Kabaka akyala ku nnyanja eno waakiri omulundi gumu mu mwaka era ng'ebiseera ebisinga abeera agenza okuggulawo mpaka z'amaato. N'omwaka oguwedde Maasomoogi yagguddewo amaato ku nnyanja eno. Akyalako nnyo era n'omwaka oguwedde yakava wano mwezi gubadde gwa 7. Kyokka wadde ng'ebyo byonna biri bityo ennyanja eno yeetooloddwa abantu ab'enjawulo abakolerako emirimu egy'enjawulo gamba nga makanika abadde abiriza emmotoka, okwoza mmotoka, abatunda emmere ey'enjawulo embisi n'enfumbe nga teweerabidde n'amaduuka agatunda ebintu bya bulijjo. Abantu abagyetooloddeko okusingira ddala makanika n'ab'ente n'aboozi b'emmotoka abo kuba bo bakola byabwe, ennyanja nga yo tebaganyiddwamu wabula baganyiddwa embuto zaabwe. Kati nno olw'emirimu emingi egikolebwa ku nnyanja eno kikoze kinene okukyusa obutonde n'obuyonjo bw'ennyanja eno. Obukyafu gamba ng'amazzi agalimu oyiro w'emmotoka, kazambi okuva mu mayumba agaliraanyeewo ne kasasiro asuulibwa mu nnyanja eno byonna bikoze kinene okwonoona amakula gano. Mu kiseera kino amazzi mu nnyanja eno gafuuse ga kiragala ekiraga nti obukyafu bususse. Ekyennaku tewali kitongole mu Bwakabaka kyali kivuddeyo okukola mulimu gwa kulongoosa nnyanja eno okuggyako abantu kinnoomu abakikola kyeyagalire. Ku ssaawa eno agiriko akola ku buyonjo bwayo nze agiriko. Giriko enteekateeka era ejja yakukwasaganya mulimu guno tugifuule ey'ettunzi efuuke ekyobulambuzi efuuke kwegamba ekyettanirwa eri buli agyagala naye kati buli omu agifudde kyesitaza. Bw'otunuulira embeera ennyanja eno gy'erimu olwaleero tesanyusa. Ekikuwa okukkiriza nti oba oli awo y'ensonga lwaki Katikkiro yavuddeyo n'alaga obweraliikirivu nti mu myaka nga 15 oba 3 mu maaso ennyanja eno yandisaanawo ate nga kya bugagga nnyo eri Obuganda ne Uganda. N'olwekyo wano kwe yasinziira okutegeeza ng'ennyanja eno bw'egenda okukwatibwako erongoosebwe era efuukire eddala ekyobulambuzi okusinga nga bw'eri kati. Enteekateeka ya Katikkiro ngisanyukira nnyo kubanga ekifo babadde bakifudde eky'okuzannyirako
ng'ekitiibwa tebagiwadde, buli omu kyasanga kyakola. Naye kati nga bw'abataddeko omukono ogw'ekyuma bagiviire etere bannyiniyo bagiganyirwemu, kuba nabo nga bba abagibaddeko balina bye baganyiddwamu ng'abantu. Neebaza ekyo Katikkiro kye yasazeewo okujja okukwatagana naffe atuyambeko kuba atuuze abadde basazeewo ennyanja okukola ki ogibunya ettaka ebisasiro biki emyala. Weewaawo amawulire gano gaasanyusa nkumu, wazira n'abo abataasanyuka gye bali. Bangi bali mu bweraliikirivu okugeza ng'abantu abasinga okumpi n'ennyanja eno era awamu n'abo abakolerako emirimu egy'enjawulo. Bano bagamba nti enteekateeka zino zandibayisa obubi ne zibasengula ku butaka kwe bamaze ebbanga eriwererako ddala. Olw'okuba nti tugenda kugobebwa tetufunye enteekateeka emala, tulinako abaana, tulinako amayumba, tetufunyeewo enteekateeka yonna efuna gye tudda. Tebatuwadde budde bumala tulaga tugende wano. Katikkiro waffe omulungi tatukubidde na ku lukiiko tugamba nti bannanga abatuula kuno tugenda kukola bwe tuti, kaakati agenda kutukasuka wa era ne twewandiisa emmenge ebipapula gye biri mu kyalo sijjukira, ne tugenda ne twewandiisa. Naye kati essaawa bw'etuuka kati batugambye nakutugamba nti oba kino na kino na kiri timuveewo. Ku WBS, nze Olive Namulindwa ku nnyanja ya Kabaka mu Ndeeba, Ssaabasajja Kabaka awangaale.